okuva Kyagulanyi lwe yayingira ebyobufuzi abayimbi baakyamira ddala era abamu nga bagamba nti Kyagulanyi yaboonoonera kwegamba mu butuufu bo baabula baalemwa okwawula ebyobufuzi n'omulimu gwabwe gw'okuyimba. Kati nga tuvudde mu kalulu ka 2026 kuba ensobi baagikola 2021 ne tugenda emyaka 5 2026 bwe batyo nga tumaliriza ebyakalulu ne balabika nga bafunye omukisa Kyagulanyi nga taliiwo mu Uganda agenze oba oli awo okuddamu okwetereeza mu bintu ebimu. Era tulabyeko katugeze nga abantu nga Kapo nga akoze ekivvulu nga ayise Kasolo ng'omugenyi omukulu, Minisita Kasolo. Mujjukira ebyaliwo ekyasinga okulabisaawo ye Saha okuba nti yajja n'akyomera Kasolo olw'okumwonoonera ekivvulu kye ekyali ekyotero eyo. Naye nga at least abantu tebaayogerera kino kya Kapo kuyita Kasolo nga mugenyi mukulu, tebaabiteekamu bya bufuzi. Okitegeera ebyobufuzi byajjiramu mu lutalo lwa Saha ate tebaateekawo bya bufuzi. Naye ndaba nga Khalifa Aganaga alina statements ze yakoze ze ngenda okuwa, ono gwe bayita omukunja simanyi atasera naye alina statements ze yakoze. Kati ate era ne bajja ne bakola ensobi ne batandika okubeera nga balireetinga ekivvulu kya King Saha ku kya Regi nga balina engeri gye batabiikiriza ebintu ebitategeerekeka, ekintu kye bagenda kubeera nga banenyeza abantu kuba kati baddamu okuba nga beekuba omusumaali omulala mu mutwe. Kasooke nkuwe Khalifa Aganaga ng'ayogera. Bannayuganda bannange, ng'oli oli Munnayuganda, olinga nze, olina famire, olina omukyala, olina abaana. Gwe Uganda engeri gyetambulamu bikusanyusa, engeri gye bamenyamu amayumba gaffe babikusanyusa, engeri ffe abalina obupoloti obutono bwa 5 ku 10 engeri gye batatuwa mu byapa bikusanyusa, engeri gy'abaye gye bali enguzi olina agula egundi simanya biliyoni mmeka nga parish modo simanya PDM bagiteekamu miliyoni 10. Baganda baffe abasubwa, mwana baganda bange, Uncle Bobi Wine nkwagala nnyo mwana, otubuzeeko tuli wano tuwanjaga tukulinzisebo okumewo taata jangu okumewo otuzzeemu amaanyi. Embeera gye tulimu ogiraba, amayumba bagamenya, ebintu byaffe poloti bwe twagula bwa 5 ku 10 bwe tetusobola ziri ziyiika, tusobola bwa 3 ku 5 obuyumba baffe babugira. Bu bizinesi bwe tukoledde bato baffe bonna babumenyeemenye. Mwana tuli awo embeera just asanga yakola ki yayamba taata komawo, tuli ffenna mu struggle tugenda kulwana ffenna mu mbeera yonna kubanga kye tuyitamu era nga bwe watugamba buli omu ali kiroozaako ffenna tukirowoozezzaako tukkiriza tuli mabegawo. Nange Khalifa ndi mabegawo insha Allah. Alhamdulillah, Allah tusaba naffe tukwatire buno obwenkanya. Kakati ebintu ng'ebyo bwe tuba twogera ku struggle, mbadde nsaba oba abayimbi kale katwogera ku bayimbi kubanga abantu bonna bagenda okuleetera abayimbi oba n'ababeera ku social media abo abawagira abayimbi nti erinnya Kyagulanyi oba ekigambo struggle mwali badde mukyesonyiwa kubanga kijja baleetera ebizibu bingi nnyo, ate nga mukimanyi bulungi nnyo muli banaku, temulina ssente, temusobola kubeerawo nga temufuna ssente, nti mwetaaga ssente ate nga temugenda kusosola kufuna ssente, kugamba nti no sijja genda eno sijja genda eri. Kubanga twalabako wa Spice Diana oba yagenda n'ayimba wa gundi ya Muhoozi ne bamukyomera abantu, ne tulabako yali Mickey Wine ng'agenze wa Bujingu abantu ne bamukyomera ne bamwambalira. Naye byonna nga biva ku ki? Biva ku kubeera nti nno mwalema okubeera nga mwe bennyini ekintu kya mukifuula Newton. Kati ndaba ekivulu kya Saha nga Kenzo agezaako okulanga Saha ekkololo
era nga tulaba ne Saha ageza kukulaga nti talina buzibu na Regi Kololo. Naye ate abantu abamu abayimbi abamu simanyi kigendero kye ndabye omukunja ono ataseera ng'agezaako okulaga abiyingizaamu ebyabanyankole ebyabaki bwe bakiseetinze buseetinzi bakoze batya bano abantu Abaganda temweyagaliza mulaba abantu bano waliwo agamba nti abantu basombye basombe okubajja eri babaleese eno bayagala kuvunza mbu abanyankole baagala kuwa ama music industry. Kakati simanyi wa gye mulaga naye nga ekintu kino angwe mwe mukivugira muyinza okuba nga bwe mutera okuga nti emmeeza gy'onyeenya eriko expensive drinks. Nze mbadde ngamba mwandibadde mufuna akaseera kano nga Kyagulanyi taliiwo kubanga mukoze emivuyo mingi nnyo mu struggle, mwokyezza nnyo kwegamba ebyobufuzi bibawabizza ne muva ku ebyo bye mwali badde mukola. Ekisooka mu music industry mwagifuula nti erina kuba ya ntalo, mulina okuba nga mukubagana bukubaganyi, mulina okuba nga waliwo enkaayana, walina okuba nga waliwo okuwalana, walina okuba nga waliwo kwegamba ebintu ebyo biri awo tebitegeerekeka. Naye nga nze ekikulu kye naalirabye nti mwandibadde ebintu ebyo kati nga Kalifaganaga n'abalala bonna bemmenye bengenda okukulaga wano nti mwalibadde mukwata emitwe gyammwe ne mugigatta wamu ne mutuula ne mugamba naye tweddaabulule tuve mu nsonga zino ng'obudde bukyali, kubanga kati bwe tuli essaawa eno ebintu ate biri ku levunda biyinza okuba tebikyali wali mwe mwabadde mulowooleza. Naye nga ye Regi yabadde n'abantu bangi nnyo e Kololo. Kakati oba yabasombye busombi oba kiki, ekikulu yabadde n'abantu bangi nnyo e Kololo, kubanga bwe tuba twogera ku kusomba ate nakyo kubanga mbadde njogera ku kusomba abantu. Kalifaganaga kyajja abeere n'ekivulu abamu baga kyamusala obu ne TikTok omwe ya posting ebifaananyi ku ssaawa 2 nga abantu tebannaba kuyingira n'agamba nti kyamusaze Kalifaganaga n'amuggulako omusango. Okiraba? Era ensonga ze yawa yagamba nti eno business. Naye ate business bweba business n'ogikwata kati nga bwakoze n'agiyingizamu ebyobufuzi kati atandise okuwanjagira Kyagulanyi ku byabadde nga gyayogera byonna ku Kyagulanyi n'okumumma kaadi n'okukola kutya ebintu bingi nnyo ebibaddewo makkati awo byagezaako okuziikulira. Mugenda mu comment section abantu bye bamugamba onoonya comeback onoonya biki tojja kugifunira ku Kyagulanyi tojja kukola ki. Kati ye alowooza nti alina okutapinga ku Kyagulanyi afune amasannyalaze. Kati bwe tugenda ku nsonga za Regi yategese Kololo ne King Saha yategese nga 14. Regi bagamba nti ye yasooka okulanga nga ne Saha tannabakola ki tannabakulanga, ye yasooka okulanga. Kati simanyi nti gwe oba Omuganda oba Omukinti ogenda gaana oba Abanyankole oba Abawesitaani okuwagira omuntu waabwe. Ekyo kyenasuubira buli omu kye yali yagadde. Kati bwe babanga babasombye busombi babasombedde ku bwereere nti bataddewo birooli nti mujje tugende, kubanga bino birala nnyo ku political rallies. Kubanga oli bw'aba yaguze tiketi nga 5 oba 6 oba 10 kitegeeza abagulidde tiketi ate n'abafunira entambula ebaleeta e Kampala, oba waliyo osanzeyo bakazi bayonsa bwana ekikulu babasasulidde ne bajja mu kivulu. Kitegeeza nammwe era nga bwe muyita abagagga nga munoonya abagula zitebo abakola biki, era n'ono bw'aba yasobodde okubeera ng'akola ensonga ye. Twalabako wano ono yali ani Acidic Vocal nga yakola ekivulu wano, era abasoga bangi baava eri ne bajja ne bamuwagira. Yali Acidic Vocal ono atera okubeera nani ne Avapeace nga bali mu sitante zaabwe eza laavu. Kakati ekyo
ng'obutambi buno bwengenda obbukuwa amaloboozi gano ndaba nze gali dangerous nnyo naddala ku nsonga za music industry nti kati gwe mwe mukifuula tribal wano olukuba lwejja akoze wano ekivulu kati ate bw'ona ogenda embalala eri nga naawe ogenze kukola naawe ogenze kakiika kati kyawe kyabe kyekakiika ogenze kuteekayo ekivulu kubanga nze mbadde nsuubira okubanga era nabwe teryagaana kusomba abantu kubajja Kampala kubatwalira kubanga lisooka tebagenze eyo tiba balina gwe bagenda okulonda balina gwe bagenda okubbira akalulu tolabanga ebintu tebikwatagana yadde era bwe babaleeta mu kitundu bazze nankulakula balina okulya balina okunywa. Kino ekintu kya Rage kino kyasetingibwa busetingibwa ne bamanya King Saha agenda beeraawo Kololo katusooseewo Rage tukipampinge tuvunzeewo wiiki eddako Saha ajje bakwate footage wa Saha of course Saha agenda bakuba overwhelmingire but usinga bakivuga mu myaka emirala 2-3 mu maaso. Wano waliwo ekitagatta Rage wabanga yajjuza abantu bano bonna Kololo essaawa zino wano waliwo ekitagatta wakati nga ffenna tukyakkirizisa emitima gyaffe nti abantu bano basombe mu bbaasi okuva embalala bwetyo gavumenti wegenda okozesa ogwo omwaganya akadde konna music industry edde mu mikono gy'abanyankole. This is not tribalism. Musajja yagamba there is more politics in the music industry than in the parliament. Nali nkyali mwana muto saabitegeera. Wiiki ejjanga Saha ali mu kifo kyekimu osanga omuganda mwennyini ate nga yasinga okukuba King Saha ng'olina okwata obukwasi posita ya King Saha agisse ku profayiro ye just for 1 week awulira anyigirizibwa bane omuganda asobola olwana muganda munne n'akukutukirako. Tugenda sigala bwe tutyo bali abantu beeyagalize oli ategeke nga si superstar nnyo bamuwagire bamufuule superstar batuuleyo waggulu ku ddoopu ffe tusigazenga kukolima tuwoze abaganda bayimba nnyo gundi yasinga oyimba naye ate gundi banga lyonna mbadde nkyebuuza Uganda poliisi okuva Uganda gyekoma ne gyetandikira okubeera nga abanyankole buli poliisi kw'otuuka omunyankole yagikulira nali neebuuza kino kyasoboka kitya okubanga ffe amawanga amalala tuli wansi wa bano eva agatima gaffe agabi ffeffeffe ye gagenda osobozesa bano abantu otekinga okukwata buli system. Ndowooza owulira byayingizaamu ayingizaamu ebyo kyokka nga Rage gwagamba nti superstar Rage toyinza mukomparinga ku mukonje kubanga nze mbadde mu media mbadde ku TV Rage ng'atandika bw'ati ennyimba ze zinyuma nnyo bayithayo zinyuma lwakuba nti olunyankole oba tolutegeera nezikola ki zinyuma y'omu ku bayimbi abamanyi okuyimba Rage tomuzannyirako kakati gwe bw'otandika okubeera nga obiyingizaamu simanyi baganda tebaagaliza muganda akuba munno omukutu eri ewaabwe Rage bw'ategeka era ye superstar ewaabwe bo baamukkiriza nti ye waabwe oba okitegeera kati mukunja kennyini juzi wano bwe yalwala namulaba ayita minisita Tembo isi yamutaasa wano ng'ali mu kaaba wano namulaba ng'akaaba jenva okujja wano omusajja asombye abantu abasombye oba bazze olw'omukwano nanti era ne basombye babagidde abalese mukwano omusajja asombye abantu abakadde abazeeyi abavubuka omanyi waliwo enjawulo wakati w'abakadde n'abazeeyi abantu bali waliwo kamba bazze mu conference Rage kino ekyafaayo kyotaddewo okusomba abantu nga tebamanyi gyobatwala taata weetereezi omuntu atudde mu kivulu ali ati tabitegeera omulala asitudde omwana ayonsa omulala ekooti yagisibye kasobeza obeseni mulireno wansi eddala liryeno sibitegeera Rage kiki kyotukola mu music industry balinda Rage gwe baagala olabako sawa tagendagenda ku stage sawa nga 2.3 lwakuba musajja wange naye mbadde ngenda kubuuzayo omuntu nti lwaki oli wano olabe mwagamba sitegedde batuge pulezidenti ajja mbaddeyo ku ssaawa nga 4 ng'abantu bo we bali naye kyennaku nti abantu tebamanyi gye balaga tebasoose babulifinga ojjukira wagenda okukola okugjako interview abantu abali ku mupiira gwa KCCA mu New League format nga tebamanyi KCCA ng'oli agamba lwaki tuli wano ate abuuza gwe lwaki tuli wano. Kakati
gwe lwaki oba obuuza omuntu lwaki oli wano abantu abalina okubeera mu kivulu balina okuba nga bafaanana batya kubanga gwe bwe batunuulira mu dress code mbu olw'okuba peesi erimu alisibibwa atya akoze bw'ati gwe bikkwatiraku wa kubanga wano tewaliiwo omuntu gwe babbye oba ssente wa musolo ze bakoze eki ze balidde oli yakutte ssente n'asasulira abantu be katugeze nga boogeza okiteekako bw'otyo n'abasasulira oba n'apangisa bbaasi n'abaleeta mu kivulu era nga balina tiketi ezibayingiza mu kivulu eyo ye support kitegeeza nti waliwo omuwesitaana oba omukigo oba omunyankole oba omuki omuwagizi wa Regi eyagambye nti nze ngabye tiketi 100 transport abatwala n'abazza abantu 100 baasi egendamu abantu katugeze 8 ne bagitikka neyolekera e Kampala ne batuusa ku kivulu bw'aba tatuukangako Kololo n'abuuza tuli ludda wa Musango kubanga tulabye abantu bangi nnyo wano tulabye ba Ghetto Kids nga bagenda okuyimba ku World Cup twalaba wano gundi ng'atuwa story ye n'agamba nti yali ono omuvubuka ono bamuyita Wembule yatunda n'emmotoka ye okubasobozesa okufuna ssente basobole okweyungako Shakira ne mu World Cup mbu baali babagoba nga bamaze okuyimba nga babafulumya nga tebalina tiketi ziraba waliwo omugagga omu eyabawa obuwi tiketi ezo ne batuula ne balaba kati FIFA ogenda ginenya nti mwajjuza ekisayo n'aba Ghetto Kids tebajja na ssente kubanga bannange kakati bino ebintu baagala obifuula tribe abayimbi bo bennyini kubanga abo be bapromota baabwe Ismail bebaani bebeekuba omuzannyo banaagira nti Kyagulanyi ayonoonya endongo bebagezaako kumwerimbikako bebagezaako kubanga olutalo lunene nnyo batandise nga nekyo tennatandika ne banakokoza tagenda kufuna abantu Regi tagenda kufuna abantu kululu kubanga sho bazisenzizike sho bazishoya pampa bapromota babande balwana saha kubanga saha bamutegese si bapromota babivulu media house emu yategese saha kati bano ne baagala ogikuba bayingizewo Regi nga 7 nenze Abaganda obuzibu niki abwenji buli mweshongoza omunyankolo okwihisha nkuwihayo omutwe mukozesa amagezi goona kwenda ngu mumuteera hansi eki nikyo kiriyo nikigenda omu misho wa Regi egeshaha abantu boona beesungire kwija omu sho ya Regi n'orugayo otiyo okaguma n'okora statements nkezi ngu Regi takwija kufuna abantu nonda kunyiza abanyankole nabo abasigiire kunu boona beeshuke kororo kakati ekizibu ekiriwo nti olulimi lwetukozesa lwe Luganda naye n'ayogera kennyini nituba tetusobodde kutegeera nti oba muki ye problemu eriwo naye nga kale ekyo yensi ekimanyi bwetyo nti buli muntu yenna ava wano mu Central mu Buganda aba Muganda naye kati tudde ku kintu ky'obayimbi okukwata omulimu gwabwe okubadde nga gubakaabya ebbanga lyonna mu myaka gino Kyagulanyi gy'abadde mu byobufuzi emyaka 5-6 nga bakaaba bamwevuma nga buli omu alaba alina kwogera ku Kyagulanyi okufuna abawagizi nti kakati mubadde nga ababreakinga akaguwaako oba okitegeera oba kati kaŋŋambe ekikoligo ekyo mubadde nga abagezako kyekutulako ate muddamu era okwekola ki okwetunga ku Kyagulanyi ku struggle so nga ate mwalema okutegeera nti Kyagulanyi ne Bobi Wine bantu babiri banjawulo Kyagulanyi ne Bobi Wine bantu bali babiri banjawulo kati mmwe mwagala okubitabiikiriza olw'okubanga oli mumumanyi kiringa kati abategesi b'ebivulu banadda mu kwesiba ku bbalamu kitegeeza nti ebbalamu essaawa eno mulala nnyo si ye bbalamu gwe bakola ki gwe baali bamanyi okitegeera si ye bbalamu gwe baali bamanyi era nga boolaba Museveni bwe tumwesibako mu bulimba bwe yatuteekamu eri obwa nga jjambwa yefula anunula eggwanga ne tukizuula nti tali omu ku ffe oba okitegeera nti alina bigendererwa birala kakati ne mu bintu bino bo ng'abayimbi balina okimanya nti ebigendererwa by'omuyimbi n'ebigendererwa bya politician biba birala
gwe ng'omuyimbi wano e Uganda ku nnaku gye mulina ng'olina kukuba kasho ku show okufuna ssente, olina kudipendinga ku views ku social media, gundi channels zo ziba zisasula zisobole okuba nga zikuwa akasente, wandibadde oconcentratinga ku ekyo. Essaawa eno okusinga ate okuzza biri walibadde oleka trend eri neegenda kuba levo gyegendako ndala temujja kugisobola okuleka abatonotono abalina favor. Naye kati mugenda kugipati Kalifaganaga ali awo anoonya mbu masanyalaze ku Kyagulanyi. Mbu Kyagulanyi taata bupolote bwaffe obwaki kyajjabirabe. Ebyo kyajjabirabe Kyagulanyi nga byabadde nga ajjayogereko ebbanga lyonna. Byabadde nga ajjayogerako. Kakati bano baddidde kati ate King Saha kati ono omukunja taligenda kusukkaawo waali. Ne bwe yalwala olwaza akalwadde katono bw'ati n'akuba ennuulu. Muntaase bannange ngenda kufa ngenda kola era eyamutaasa yali wa NRM. Ne Rubongoya yagenda ne bateekayo akasente ne minisita teyamugoba. Minisita ono Nyombi Tembo teyamugoba nti ate twagala sente za. Yes, n'aba struggle baateekayo sente kuba nalaba Rubongoya agendayo n'abalala. Oba okitegeera ne kugamba bingi nti Rubongoya yagenda era ne Rubongoya tebaavumirira kya minisita kugenda kumuyamba kubanga kyali kikwatagana ku bulamu bwe. Abayimbi mwalivudde mu bintu ebimu oba ne mubigendamu n'amagezi okusinga okuddira kakati saakati ojja kwagala ogenda okuyimba ku bupate obwabali ate otyayo bagenda kukubako amawulire ate otya okugira bwoti. Kalifaganaga kennyini nyini wagenda kukola ekivuliro twamulaba nga era aba NRM abapyeruyu bamuwa ssente. Okitegeera ate kati Kyagulanyi wamma Kyagulanyi ekyo nze kyengezaako okugjawo nti kati baali badde babeera nga Kazibwe Kapo kugee twalaba nga ekivulu kya Kazibwe Kapo n'ayita minisita Kasolo era abantu ne babeera okke nakyo. Kakati nga bw'olaba nti nno twamaliriza akalulu tulina akalulu baakabba n'ababaka ba palamenti ne balayira. Kati ekyo tumanya nti okay tewakyali kalulu k'amazima na bwenkanya, tewali nnyo kigenda kukyuka nga tuteeka essuubi mu bintu oba oli awo ebimu nga twesiga abantu. Kitegeeza nti kakati struggle ate eri ku level ndala. Kyengezaako kugamba level ki endala nti kati otuteekamu ebyo tukapolotikange batumenya bakola batya tosobola kweyamba. Genda oyimba ebivulu byo, genda oyimbe ku zipate z'okola essente zo, mulekere awo kuteeka Kyagulanyi mu bintu ebyo, kuteeka struggle mu bintu ebyo ebiri cheap ewa ebitakyali ku level ya struggle. Nze ge magezi ge naali badde mbawa okusinga okudda awo okutukaabirira.